talina kye yakwata. Asookera yakera ku machana gakanta ningenda ku mulimu n'abasibula nga bajja omanyi munna agenda kudda. Nekyo olunaku olusooka n'atadda eneebuuza aliwa. Olunaku lwakubiri gezaako ku ssimu nga teziriiko. Kati embeera nennemerera awo. Gwabadde anoonya ekifo ekyokuwummulizaamu ebirowoozo kankwanjulire Da Place kyekifo kyokka wootuuka n'owulirirawo ddala emirembe. Tulinako restaurant ey'omulembe ddala efumba buli kika ky'emmere ate nga kifumbibwa abakugu oba bayite ba chefs abakyasinze mu ggwanga lyattu Uganda. Kuliko bar wing, kuno nno kuliko ebintu bingi nfofoolo, kozesa ne VIP wing oba giyite corporate wing. Wano enno waliwo ka best view wewekkaanyiza ekkula erya Uganda wamma n'otegeerera ddala nti ensi yo zaabu. Tulina ebifo eby'okusulamu ate nga bizimbiddwa ku musingi ogw'ebibuga eby'enjawulo gamba nga London, Dubai, New York, Paris, California. Wootuuka n'oluwooleza ddala nti oli mu bibuga ebyo n'ebirala bingi. Tusange Matugga mayiro 12 okuva ku Bombo Road olukwata ku ludda e Kasangati awo wennyini nga ku New Broom, oba otufunira ddala oba kuba ku nnamba y'essimu 07 4 6 39 oba 0772 64 39. The Place, a home far away from home. Nga bulijjo tugguse ne programu yaffe eno wano ku Standard News ffe tuggusa ensonga. Twebaza Katonda oba nebaza abantu kugenda maaso n'okuba nti batugoberera ne mbasaba tugende maaso no subscribing omukutu guno ogwa Standard News ffe tuggusa ensonga oba ffe tugasookako amawulire saako n'ebintu ebirala. Kansooke nebaza abantu mwenna abagenda maaso n'okulaba nti mutugoberera era nembebaza nti mwebale kubeera nti tuyambagana. Ninebaza nti waliwo omwana gwe nabaleeterako wano ku mukutu guli gwe baggala abasinga mwagutegeera n'ayambibwa era emabegako awo abadde yakava e India era mwebale mwenna abalabi baffe abakola ekisoboka omwana oyo n'ayambibwa. Kati ate nkuleetedde omwana ate omulala notwagala tuwulire emboozi nga mulaba omwana ono era naye mulwadde kale nga n'olwekyo yeetaagisa okubeera nti atwalibwa e India okubeera ng'alongoosebwa. Abaana bano abato ebiseera ebisinga tulina okubateekamu amaanyi. Abamu bazaalibwa n'endwadde ez'enjawulo naye mmwe okasa mubalaba ate ne mubazaamu amaanyi oba ne mutuzaamu amaanyi ne tulaba nti gwe twabaleetera ayambiddwa mu ngeri oba endala. Ntandise era njagala kubeera nga ntandika ono asooka tweyanjulire ye yaani tunyumye emboozi paka oba tugiggusa nkya byonna tugenda kubeera nga tubinyumya atubuulire byatandika bitya era omwana oyo yategeera atya nti mulwadde era lwaki azze wano mu kamera. Tutandika erinnya ly'oggwa. Amanya gange bampita Kagoya Beatrice. Amanya erinnya oba amanya? Amanya bampita Kagoya Beatrice. Kabaka yekka yaba n'amanya oba na linnya? Erinnya lyange nze Kagoya Beatrice. Obeera ludda? Mbeera Kabaga Kawanda. Ozisangibwa wa Kasangati Town Council. Kasangati Town Council. Yekisangibwa. Kiki abantu banjagadde okumanya ki ekikuleese mu mpewo za Standard News? Ekindeese wano nga nzize wano okubasaba ku buyambi bw'omwana. Omwana wange mulwadde alina ebituli ku mutima. So ndi wano ku lw'ensonga nti nsabako ku buyambi mwena abatulaba. Muntu andyagadde okumanya taata w'omwana mwesanga wa? Taata w'omwana oba laavu mwagitandikira wabamu bagitandikira mu ndongo ne bazandikira ku bbowa ku nzizi mu kutyaba enkugwe mwagitandikira wa oba mwesanga wa? Twesanga ku mirimu. Nga gwe okola ki yakola ki? Yali awandisa layini nga nange mpandisa layini.
line mu kitongole ez'amanda Airtel manda mobile nga muli ludda wa twali Kawempe yetwali kati netandika bamikwano kati netandika nga tambula ffenna netugenda ku safari twatandikira eyo nkyene okweyagala netandikawo okweyagala netukwatagana ng'omulabyemu obusobozi ekiseera ekyo kye nali mulabamu kyasooka okundabirirewo obudde kati ofunye olubuto wazaalira mu ddwaliro ki baliyita Bukova main hospital ya government liri eyo side z'Eruuka Luka district gye nazaalira. Wali ogenze wa maama mu bazadde bo oba ab'omulenzi? Nali ngenze mu bazadde bange. Kati ate kuno ojjako otya? Kuno okujjako nali nzize kujjanjaba sister wange yali mulwadde. Aliwa ono? Nali nzize okujjanjaba. Kati netujja nentandika okumujjanjaba ebisinga we byatandikira. Kati omulimu guno ogufuna otya ogwa Airtel okuwandiisa amalayini? Essaawa zino gwe nandise taata w'omwana wange ye yali manager. Ye yampa omulimu. Ng'akusangawo kuwa omulimu? Twali tuwandiisa layini za Airtel nga sinabatandika kuwandiisa layini z'amanda. Kati gwe Airtel oyingira otya mu Airtel okuwandiisa layini? Airtel nina bakyali bange yansanga wano eno nayogera nange nenzikiriza netandika wandiisa layini za Airtel. Kati twali tutambula nga tuli mu eyo side bayitayo mu Kikajjo. Kikajjo Kawanda. Eyo omusajja n'aŋŋamba layini z'amanda zirimu ssente ng'ogenze n'owandiisa. Kati nampeeyo ennamba yo no taatawo no saawa zino. Kati we namukubira nenjogeramu naye n'aŋŋamba jangu enkya. Nange nentambula neŋŋendayo. Nga akuyitawa? Ampita Kawempe. Kawempe wa wonna? Waliyo gundi edduuka liri awo. Ngamba Kawempe ku stage, Kawempe Lugoba, Kawempe wa? Kawempe ku 5. Ku 5. Nentambula neŋŋendayo nantwala ku ofiisi. Netukola paperwork. Ne bampa omulimu. Kati netandikirawo netukwatagana nangamba mujje tandika otambula ffenna. Nze neŋŋenda nga tuba tugenda safari oba yawa nga tugenda ffenna ekukwatagana. Kati olwozadde omwana we yampa olubuto nenzaala omwana. Mukuwa olubuto wa mwana yali akusindikira obuyambi nga bwekulabirira? Yali andabirira bulungi n'okutuuka mu kuzaala n'abeerawo. Naye wagenda mu kyalo wa maama? Wa maama wagendayo omwana wa bbanga ki? Nagendayo ndi lubuto. Ngamba olubuto nga lwa bbanga ki? Lwa myezi 6 n'ekitundu. Ng'onaatera ozzaala kaddawo. Nentaba nengenda mu kyalo nembeerayo ng'obuyambi abumpeereza mwezi we guba guweddeko nakwata akasente n'akuweereza. Afuna mwezi alinga ffe? Afuna mwezi. Kati olina gumikiza talina zaabojjabojja mu kkubo? Nga Mukama ayambye nga lyasa ofuna zaabojjereramu n'akuweereza omusaba n'agamba sirina ng'ogumiikiriza. Kati ozadde omwana? Nzadde omwana abaddewo mwezi gumu n'ekitono nga ndaba sayizi tekyuka, embeera ze tezitegeerekeka. Awo ne mukubira essimu ne mugamba nti omwana ng'assa bubi. Kwe kumpeereza ssente n'agamba mutwaleko mu ddwaliro. Ne mutwala muka. Wagenda mu ddwaliro ki mu kusooka? Nasooka ne ngenda mu kiriniki. Ne bagamba omwana wange nga tassa bulungi. Ne bamukeberako awo ne bagamba alina athima. Nga abasawo bagamba? Omusawo we yaŋŋamba. Kati alina sirapu gye yampa nenjimuwa ng'olunaku njimuwa emirundi 3.
mu budde bwe yangambiramu. Kati we namaliriza omuwa nga ndaba tewali kikyuka yadde. Omwana nawezaawo myezi 2 ne mugamba omwana munnaye assa bubi embeera tekyuka atagejja ate nga mulabirira bulungi. Kwe kuŋŋamba jangu va mu kyalo omuleete mu kibuga tulabe. Kwe kujja eno malwaliro agalinako ku maanyi kwe kuvaayo mu kyalo bwentyo. Nenzija era we natuuka nenga kasooke ntuukireko mu ddwaliro tusooke tumukebereko nsobole okumanya. Mu kutuuka atuukira mu ddwaliro ki? Kayunga hospital erya gavumenti. Ne mutwalayo ne mbanyonyola embeera omwana ajalemu nga nabo bamulaba. Kwe kuŋŋamba weetaaga mukebeza mutima nga bo tebalina ekyo kyuma. Ne bambandiikira ebbaluwa ne baŋŋamba ngenda Jjinja oba Mulago. Kozi Jjinja bo tebasaba ssente ate nge Mulago basaba ssente ng'ate obudde obwo teziriiwo. Ne ndyoka nefuna transport ne ngenda Jjinja. Ne bakantema nti mulwadde wa mutima alina ebituli 3 ate we biri wabi. Ejjinja egundi enalufenye Jjinja awo. Ne bangamba mulwadde wa mutima alina ebituli 3. Kwe kumpandiikira ebbaluwa ne banga nzikwongereyo e Mulago bagenda kubulira ekyokola. Ne nkwata ebigere ne ngenda e Mulago. Ne ntuuka ne njiwa ebbaluwa ne njiwa abasawo wano e Mulago. Era nabo ne baddamu ne bakebera ne bakonfaminga nti kituufu mulwadde wa mutima. Era omukyala yamukebera yaŋŋamba omwana wo bwegala obulamu bw'omwana wo noonya ssente mu bwangu ddala asobole okubeera bagende bamulongoose. Kwe kubuuza nti nali nawulirako nti wano musolongoosezaawo. Ongamba nti tetubisobola. Byetaaga kuba kugwa abatusingako. Nze kyetaagisa. Ne bangambira kyetaagisa ssente. Konze ssente mmeka? Ne bawandiika ebbaluwa ne bateekako nti mulina kunoonya $2,000,000 nga zo za bujjanjabi bwokka. Nga tekuli nti kuliko eddagala nti eddagala oba passport oba air ticket ezo za bujjanjabi bwokka. Bansalira $2,000,000 ze bansalira. Kati wakati mukunoonyeza $2,000,000 kati omwami yali yakutinga atya ng'omugambye nti omwana mulwadde wa mutima? Yagamba nze atalina ssente ezo $2,000,000 zezitakwatako ngenda kuzijjawa. Ne mugamba simanyi naye tugenda tambula mpola mpola tujja kumalako. Ndowooza ye we yatunulamu n'alaba nti ssente nnyingi atalina bagenda kuzijja. Namwe abasajja. Kati ogambye taata yali yakutinga atya? Taata okumugamba nti bangambye omwana mulwadde wa mutima. Yangamba ezo $2,000,000 nze ngenda kuzijjawa nga sizikwatangako nga zange. Ngenda kuzijjawa. Kati mu kaseera omwana oyo yalwadde mwali mubeera naye? Nabeerako twali tubeera ffenna awo. Obudde nga yankamanya nti mulwadde. Obudde obwatuuka ng'alaba omwezi ogugwako twetaaga ssente nga tazirina. Ennyumba abatubanja ekyokulya ewaka. Ennyumba mwali mubeera luddawa? Ssaawa zino tubeera awo Kawana eno Kabaga we tusula. Ne taata w'omwana? We twali tusula. Kati obudde obwatuuka ng'alaba ennyumba batubanja omwana yeetaaga eddagala okulya emmere. Nange ng'omuntu ndwala omwana alina okwambala. Nange nga maama nsobola okulwala ng'alina okutujjanjaba. Naye ng'alaba obuvunaanyizibwa bwe yeetisse bungi tasammalako nabwo. Kati gwe kati mu kugenda yagenda atya? Wamulaba ng'akwatamu ebibye oba? Talina kye yakwata. Yakeera ku makya n'agamba nti ngenda ku mulimu n'abasibula nga bw'ejja omanyi munne agenda kudda. Ekyo olunaku olusooka n'atadda. Ne neebuuza aliwa. Olunaku lwakubiri gezaako ku ssimu nga teziriiko. Kati embeera nennemerera awo. Nga yakyusa layini? Simanyi oba yakyusa layini oba teyakyusa naye nze gye nali mmanyi nga zaavaako. Kati omwami yakulagako aba famire ye?
wa family yenze yandagako omu gwe yandagako ate ne buno obudde simene gy'abeera simanyi ne line naye yakyusa gye nali mmanyi teyagamba nti oba azaalibwa eno oba eno teyabiŋŋamba yes yangamba bugambi sister wange yoyo sister we ne mulaba nga kituufu bafaanagana sister we wamusanga ludda twasinkana awera kawempe namusangiza nakola kinagamba ono sister wange naye kyenerabidde nti yangamba bamuzaala saidi ze gayazeeyo naye ngaewe wenyini ewaabwe simanyiiyo kati toyina balamu balala bonna nti nyinza tandikira wano ekika ky'omwami wange siina gwe mmanyi saawa zino kati omwana oyo singa afuna obuzibu akyogera si yakireeta obusuubira mumuteekawo wabula simanyi simanyi tata omwana yani erinnya bamwita Bule Daniel lyerinnya lye kati gwe otegeera otya ddwayo kiri bakugamba obukadde abiri eddwayo liri India ngamba wano e Uganda baani abagamba obukadde abiri beemulago bebangamba kyetagisa obukadde abiri okumulongoosa kati okoze otya okuzinoonya era kuba wootambudde okuzinoonya ntambuddeko ku kino ekitundu kyembeerako nekunganyayo ku busente obutinitini kati nga saawa zino ninawo emitwalo 7 ze nankafuna mu bbanga lye baŋŋambye ze ninawo mu kashi era oluzifuna sibeera nazo nzitwalayo omulina we muzitwala ku ofiisi ozo sozifunamu obwetaavu nozikozesa ensonga lwaki bagamba konna kofunye ng'okaleeta tokakwata kati mitendera ki gy'okozeewo okulaba nga sente zino ozifuna emitendera gye nkoze kutambula kwekubira ku nduulu kozi nze nga nze obw'omu sikisobola kwe kutuuka mu bagundi Fenero family ne basobola okunkubirako ku nduulu basobola okunkwasizaako kati baani b'oyagala bakudduukirire bonna abandaba sigenda gamba nti ono oba ono buli muntu alaba puroguramu eno ng'olinako olina mbadde nsaba munkwasizeeko bamaama bataata nsobole okuyimizawo obulamu bw'omwana famire y'omwenzi singa balaba akatambi kano kijja kuba kinkoze bulungi kikyoyinza obbasaba nsaba bankwasizeeko kozi gunene omusaayi gwabwe basobola okunkwasizaako tukwatire wamu tusobole okujjanjaba omwana sooka onnyonnyola abalabi omwana ono takusumbuwa kiro era olina mmukwata otya okwegendereza olina kubeera nga omubise buli kaseera kozi empewo emuyitamu emuyisa bubi akaaba kale amalako emirembe osula otudde okusaaya asaaziira katayimu esotuka ng'omukaaba kamubake kati nga saawa zino eddagala lyaggwawo tetulina eddagala ya ssente nga mmeka eddagala buli lwogenda kangamye nti olina ogenda n'emitwalo 15 kozi basooka kumukebera buli wiiki buli mwezi balina sooka kumukebera balyoka ogenda ogula eddagala kati buno obudde engeri gy'atalina ddagala nti lyaggwawo okusa omukaaba kamubaka alina kusiza mukamwa kati gwe nga maama oba olina kutuula osobole omuyambako omwana asobole okussa kozi osozuukuka nga yayiseemu dda so olina sula nga omutunulako abasajja abamu bwe bategeera nti abaana balina obulwadde
beegaana abaana oba teyamwegaana? Sigenda gamba nti yamwegaana kusikale takingamba nti omwana si wange. Akimanyi omwana we n'olw'ensonga nti batyo obuvunaanyizibwa. Nsonga lwaki yakwatamu ebigere bye n'atambula n'agenda n'andekera omwana. Kati mukudduka ennyumba wagivaamu kati obeerawo akola otya gwe ng'okweyimirizaawo n'omwana? Ennyumba nagivaamu nga yannemerera kusasula ssente mitwalo 10 nennemerera nga nina kuvaayo nezja nekasibe wa sisita wange wembeera n'omwana. Sisita wo takwevuma? Abamu bannyinaze bagamba nti ono nga neesibyeko wano. Kali tekayinza kubulamu naye wemuli nti munaye omusayi gwe gumu aguma n'akugumiikiriza. Kozi osoosawo n'ogamba kangende ewaffe mu kyalo tosobola kufunayo obujjanjabi. Era olina tuula n'obeera waneno baye wagatagatta n'abawa naye bw'ofuna akwerezayo 5 ne mugatagatta we mutwe ne muyitawo. Kale byebyo nno bye muwulidde bya mwana muwala. Kozi ani erinnya? Kagoya Beatrice. Kagoya Beatrice, myaka 23. Omwana we yamuzaala yeetaaga kugenda India okubeera ng'omwana ono alongoosebwa. Akankubuuza ekirala, omusajja akukwanye wamulabamu essuubi ly'okubeera nti wabuvunaanyizibwa oba si wabuvunaanyizibwa? Era wonna nga mwankwekwana jjukira lava eziba amaaso. Era osomulaba n'olaba nti asooka okundabirira. Naye okumanya atulukala z'omuntu nga akutadde ewaka mutandisa obbeera mwenna n'osobola olaba empisa ze. Kati yakutulugunya oba kukola ki nga temunazaala? Talina mbeera mbi gye yali andaze nga sinaza oba sinafuna lubuto. Abadde muntu mulungi. Naye we yazaala ne yeefuula. Anti wotegeera empisa ze. Kati ne Kawempe wali yavaawo wali omanyi? Yavaawo dda kozi natambulayo n'entuukayo naye nga yavaayo simulaba we yabeera ebanga nagenda obuuzaako nga yayitamu dda. Kale kati no wano gwe tuli naye wano naye kajje abeeko n'engeri gy'atunnyonnyolamu ndowooza ereetera ddala wano akatebe. Leetera ddala wano akatebe. Leetera ddala tulirawo makkati. Beekulaba bulungi. Sooka otuwa akapeesa ako. Oba osobola okeeteekako. Kati twagala okubuuza ate gwani? Erinnya eryange nze Ndibalikira Teddy nga ndi omu ku bakulira ekitongole kya Therapy Family Organization. So, Therapy Family Organization tuddaabiriza bannaffe abavuddeko abali mu depression. Tukwatira wamu nga family kuba tukimanyi bantu bangi bali eyo banoonya omuntu ow'okwogera naye naye nga talina kuba si ffenna nti family zaffe tuziwuliriramu emirembe. So kati ffe aba Therapy Family Organization twavaayo okubeerawo ne tukola family eya buli omu, twaniriza buli omu. Era tubeerawo oli najja n'akubuuliramu embeera gy'ayitamu n'omugumyako ne muyamba we musobodde. Naye kati ku lwa munnaffe ono memba waffe mu group mu organization yaffe ayingiramu atya mu group yammwe? Mu kuyingira mu group twateeka gundi links ku TikTok, twateeka ku status ne bannaffe abanga bakola ki bapostinga ku status zaabwe. So munne mukwano gwe eyalimu already mu group naye n'akola ki n'amuconnectinga mu group yaffe. So twali awo nga annyonnyolamu nange ensonga ze ng'omuzadde nekinkwatako ate era twewaayo ffe nga ffe organization okuyamba bannaffe. So tuyisa ekirango mu organization tuki but
kino tetukisobola nga ffeffekka kyova tuvuddeyo tuzze tusaba ku buyambi tusobola otwala omwana bamulongoose abeere n'obulamu obulungi ng'abaana abalala naffe twakula ate era omwana takuzibwa omu kitegeera ensi yeekumaakuma neekuza omwana so tusaba bonna abaminisita abali eyo organizations zonna endala tusaba tukwatire wamu tusobole okutwala Baby Solomon bamulongoose n'afuna obulamu obweyagaza nga ffe bwe tulina. Abantu abamu bayinza okugamba nti olina ekitongole mwobeera mmwe temulina busobozi busobola kuleeta bukadde abiri obwo ne mumutwala ne bamulongoosa nti kati nga bw'omanyi nti tugezaako obusobozi singa tubadde tubulina singa twakikola dda tetwandituuse wano eno naye tugezezaako nga bakunyunyudde alina okulya baddayo babasabase so kati twekumaakuma ate organization yaffe senti we are paid no it's just charity mumoni bwa nashewa yes temusasula no mubeerawo mutya nga temusasulwa nti kati omanyi okuyamba guba mutima okitegeera okuyamba guba mutima yogamba mukama kampadde kankagabaneko ne munnange asinga ali mu mbeera ate nze gye siriimu kati bwe ndeetayo n'oli n'aleeta ne tukwatira awo bwe tutyo mpolampola ne tusobola okukolaki okubanga tuyamba bannaffe abalabye oyinza bagamba ki abalabye essaawa eno kyembasaba mbasaba buyambi buli ali eyo baministers buli omu ali eyo ng'owulira abazadde bonna naawe buli muntu ssekinoomu yali azaddeko atazaalangako omanyi bwe kiwulikika okuba ng'oli mulwadde ate nga tolisobola kwetwala mu ddwaliro okujjanjaba okufuna buyambi kyonna kyonna ky'olinayo 2,000 meka 5 meka tusaba ku buyambi kyonna kyonna tukyaniriza tusobole okuŋŋaanya tutwale Baby Solomon bamulongoose. Okay, nga tumaliriza abalabi bayinza okugaana okuyamba omwana ne bayamba oba ne bambuuza ebibuuzo njagala obibagambire gwe kennyini oli mufumbo bayinza okusindikira messages okumutuwa omunamba y'omukyalo oyo bibagambe ndi mufumbo waneeno ndiwo okuyamba siri mukuno nga siraba kompeta enso empeta kyayikanjireseyo weerabira ogyerabira omusajja omwagala oyo my program eno kati tuli ku waasiwaasi kyonna kati so ebimu obyerabya so sinoonya n'omwana. Okay, kale Baby Solomon oyo abantu mukwate bamulabe bulungi Baby Solomon ono bannange ndowooza mumulaba tunze bulungi mu kamera bamulabe eri Baby Solomon oyo nga bw'omulaba kaana kato myezi emeka wa myezi 8 agalazaala omwana amweyagazise omwana omulamu omwana omulamu yeeyagaza abaana nga bano babateekako ekkomo nti bw'awoza emyaka bwegiti aba alina okukola ki okulongoosa bakuwa ebbanga lya mwaka emeka bampa ebbanga nina mulongoosa nga tanaweza mwaka kati ndowooza olaba ku mwaka kubulako emyezi ndowooza ng'ena twetaaga obukadde kati 19 mu emitwalo 3 si ekyo kuba ogambye olinawa 7 kati mwenna abalabi ba Standard News ffe tugasookako mbasaba ennamba mugenda kubeera muziraba ku screen okwo tugenze maaso n'okubeera nti tuyamba omwana ono afune naye obulamu abeere ng'abaana abalala kyekitugasa ate kumufiirwa nga tomanya enkya yayinza okubeera pulezidenti waffe ow'eggwanga ffe ate nga tuvuddewo kuba eno lwanaakulira kufuuka pulezidenti zaffe tujja kuba tuvuddewo kale n'olwekyo bano bakulembeze baffe ab'enkya ng'eŋŋambo weetugamba tiyamba omuto ye mukulembeze ow'enkya asobole okubeera nga naye afuna obulamu obweyagaza. Olinayo akatalekeka? Akatalekeka omanyi ensi eno okugibaamu kizibu nnyo naye olaba omukyalo ono yeewaddeyo n'akola ki n'agamba kannoonye obuyambi ndabirira omwana wange bangi tubawulira babasuula Mutooyi babasuula Kasasiro bakola ki naye ye awunye n'agamba nja kubeerawo ku lw'omwana wange kitegeeza muzadde mulungi so tusaba ku buyambi bambi
Mukama abawa omukisa abakwateko nga muyamba baby's hormone. Mami nawe oyina akatale akasigaddeyo gy'oli kwogere? Ndi wanene era kubasaba mukwatireko bamama bataata basista babraza omuntu alina kyalina bagamba emiti emito ng'egigumiza ekibira. So kati ndi wano kubasaba omuntu alina kalina toto oba mmeka zonna z'obadde z'olina zembadde nsaba mwana nange sofunako ku ssanyu ng'abazadde abaali emufuna omuzadde okulaba omwana we nga musanyufu kyekisinga obulungi. Okay, nange nonno wano sigenda kubeera nga nsukkawo wabula nange kankubira abantu nadde ekitongole kya Indian Embassy wano mu Uganda kakasa nti akatambi mujja kukalaba ku social media tugezeeko okuyamba ku mwana ono saako n'abantu abalala b'ebitongole tuyabe nga omwana ono addaabirizibwa oba alongosebwa. Bakugamba n'ebituli bimeka? Misuwa bituli? Alina ebituli 3 ku mutima. Yeetaaga kulongoosebwa. Mukama abeere nammwe. Mbadde da Element Guy okuba nga nkutuusako pulogulaamu eno wano ku Standard Yugi oba Standard News ffe tugasookako.